Nda katonyezenya radio na basafama osibete mulungi aje kumiddeko kaseera kamawulire ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board mbufunze kiyonebo kiragidde ebifo byonna ebituuzibwamu ebigezo by'akamalirizo okwetoola eggwanga erya Uganda okuteema enkalala z'abasomi abawandiikibwa okutoola ebigezo by'akamalirizo eby'omwaka guno 2025 abantu bazitunulemu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Bino byogeddwa ku ekitongole kya UNEB mu ggwanga ye Dan Odong n'agamba nti okuteema enkalala zino kwatandika dda ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gw'omunaana omwaka 2025 wansi w'etteeka erya UNEB namba 259 S4 eyo akokubiri. Kino nno kiruubirirwamu okukakasa nti abasomi bonna bawandiisibwa okutuula ebigezo by'akamalirizo eby'omwaka guno. Odongo agamba nti regisita zino ziteekeddwa okutimbibwa ku masomero oba ebifo awatuuzibwa ebigezo oba ziyite examination centers wamu ne ku bitebe bya disitulikiti byonna okwetoola eggwanga erya Uganda. Abazadde abasomi kw'otadde n'abasomesa basobole okubiraba n'okubitunulamu okulaba ebikwata ku bayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo omwaka guno. Ebyongo bitadde ku mabbali akakiiko aka NRM akatebwawo mu kulembesa eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okutunula n'okuwoza kw'otadde n'okuwuliriza okwemulugunya oba emisango egyava mu kamyufu k'ekibiina kya NRM. Abakayita aka tribunal kalangiridde Edwin Lufaafa ng'omulondo okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka Parliament owa Jinja ey'omumambuka mu kibuga kino Jinja. Lufaafa asobodde okwogerako eri bannamawulire n'asiima abantu bo mu Jinja ey'omumambuka olw'okumwesigisa kaadi eno era bw'atyo n'abakakasa empeereza ennungi. Abantu baife services bisobola obatuukaku enguudo nenda kuba eddoboozi lya Northern Division ery'amaanyi mu Parliament nsobola okuteesa n'okulobingira abantu bange byemwetaagisa wansi y'omubiidi ndogeye ku nguudo amadwaliro eby'amasomero byonna byetaagisa mu lobbying ey'amaanyi omubaka nasobola okulobinga ebintu ebyo okuva mu gavumenti era nga omulimu ogwo ndagukola bulungi ndi musanufu ndamaliza nga nsiima mwebala omulimu gwe mwakola era ndakubiteeyo mu byalo nga nongera okubeebaza olw'okulonda kw'omwa olw'obwesimbu bw'omwantaamu ne mumpa akalulu n'abo tukubize ne bannaffe bonna batweyungeku. Nsaba nti Katonda mwena abampeera omukisa olw'ekyo kye mwakola. Eyo nga tuvuddeyo omukwanaganya w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda olw'obula gavumenti ki National Unity Platform. Mu bufunze kinuupu mu disitulikiti y'e Bugweri Yemenya Dani anenya akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga ka Uganda Electoral Commission olw'okulemererwa okuteekawo amateeka amakakali agagobererwa abakungu ab'akakiiko kano nga bakola omulimu gwabwe ogw'okusunsula abaagala okuvuganya ku kalulu ka bonna. Menya awadde ekyokulabirako nti mu ggwanga erya China ayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka Parliament asooka kuweebwa bigezo oba biyite examination okusobola okumanya oba agwanidde okusunsulwa okusobola okwesimbawo ku kifo ekyo eky'omubaka wa Parliament. Menya ukana okuba n'amateeka agatwala ekikomishoni just omuntu ali kwidda ku MP ukola ebibuuzo oliza okutuddaira ne wasooka watu kyokubiri olina oba n'omusingo ogutegeere ayini banaana Uganda nawali omuntu ayidda n'empale agitemyeko na jambiya nawali omuntu ayidira mu botusi ledozi ayidira kwa gaali bamubuuza ati ana kana asobola otuuka buli wamu kagaali katuuka mu district 147 oyina idde omwana atwere empapula atuukana bwedigaalo ku primary so ebintu bino tubirekera abisobola nga nani n'owekitiibwa President Kyagulanyi alina obusaanizo byonna aye mulireeta omuntu tugeze tunajja mu Mikago leeta wampale tugeze niwe bobisemu President bakati nalikulira Uganda so ndowooza nti ebintu bino bitole mu diikuula abantu bateekwa obukwakuliza obutuukana gandi kwenda bwa President ayo obukaire bibiri kyokubiri wakyo idi okwenda okuba President. Eyo nga tuvuddeyo abakyala bakonokereza mu kendeeyo nga kuliko n'ababundabunda 24 be batendekeddwa mu programu ey'abakyala eya Growth Opportunities and Productivity for Women Enterprises mu bufunze eya GROW. Gavumenti yatongoza enkola eno ey'okutendeka abakyala bonna mu ggwanga waakiri emitwalo ng'ebiri mu kubayambako okubabangula mu bukodyo obw'emirimu bakiyite business skills n'ebirala era nga kyawumeddwamu omutwe ministry y'ekikola ky'abantu mu ggwanga akulira obuyiiya entrepreneurship ku ttendeka erya MOPS ate era nga yakulembeddemu okutendeka abakyala bano ye Dr. Diana Nandagere atendereza gavumenti olw'omukisa guno gwewadde abakyala b'eggwanga.
Nyereza kulaga nti abantu abasomyeko ku business abafunye ku magezi mu business ate bazikola bulungi nnyo. Kale twebaza aba World Bank n'aba Ministry of Gender, Labour and Social Development okuwa MUBS omukisa okudevelopinga curriculum eno. Ate abakyala abanoonye obubuddamu bo banjawulo bangajjukira bo ewaabwe gye bava bw'atuuka mu nsi eno empya ebintu byonna biba bipya, ebimu biba bizibu, abatamanyi watanda. Ensi zonna zirina systems za njawulo, bakasitoma ebyetaago bya njawulo. Kale bambi bw'atandika ka business ke aba asaana ne tubeera nti mukwatirako. Okola nti neebaza nnyo abakola group abaleeta project eno okuba nti tebaaleka abakyala abo mabega. Ffe tumaze ennaku 10 n'abakyala bano nga tubabangula mu bintu ebyenjawulo. Okusookera ddala twabayigiriza ne tubagamba nti bw'obeera ng'oli mupya mu kifo obeerawo otya, oguma otya. Eyo nga tuvudde amyuka ssente wa disitulikiti Mayoga Peter Nkwanga Tasiibula asabye abazadde okuyigiriza abaana baabwe ebintu eby'omu mutwe basobole okufuna ebisobola okubayimirizaawo mu biseera byabwe eby'omu maaso eyo. Tasiibula agamba nti kati abaana bakomyewo mu byalo mu kiwummulo kino ekyokubiri eky'omwaka guno okubeera n'abazadde wabula abamu tebatuukiriza bulungi buvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde ng'okubeera n'abaana baabwe okubabuulirira wabula abasindika mu b'eŋŋanda okugenda mu luwummulo ekintu ekitali kirungi kubanga buli maka n'ebyayo. Baidi teacher nti mwebale kuuma baana emyezi egiweire 3 babaire nimwe ate nimwe abazaire mwebale kuba nabo ebiseera ebindi olwokuba banimwe ebindi abandi baba ku isomero abo bali kujja mu kiwummulo ekitegeeza bajja kuba nifu abazaire kuume bulungi abaana.